bambi yansanyusa nennonya bwe mwebaza nembulwa nanyamba bireke tonneebaza waliwo ekikuyitirirako ebiseera nabeera mu byensi nafuna sente nyingi naye saafunako mwoyo w'amagezi kubaako wadde akataka wengula ddala mukama bw'aba akola oba waliwo enkyukakyuka yonna ekutuuseeko okuva lwe twatandika okubanga tukola puroguramu eno kuba nakubuuza nako nti weetaaga buyambi oba nedda oli otya okutwaliza wamu wetwogerera kati? Sawa mukulu Kisubi Jackson ndi bulungi. Waliwo enjogera egamba nti sirya ayolesa mubiri. Nizo okuba sirabisa mubiri mu ngeri y'okutiguka abamu kwe basookera ddala okulaba omuntu nti alabika ali bulungi naye wadde waliwo n'abagejja amanakunaku naye nze mundabika munna mundabira ndi bulungi ate omusanyufu. Eky'omubiri nze ng'omuntu siina nnyo munene ogwo guyiikayiika nafuna guno ogw'owamu kati naye nga nkyebaliza Mukama bwe ntandika okwogera emyaka gyange abangi bawakana nange mbusi gye nnina. Pozi wagamba emeka? 32. Abasinga tebakkiriza. 26 kigane kinkuuma okubanga ndi muto bo mwe bandabira naye nga nze manyi ndi mukulu. Mukama ekitiibwa n'ettendo nkikuddiza era naakusinzanga ennaku z'obulamu bwange bwonna bwe nnina ku nsi. Simanyi butya nze bwe nnyinza kwebaza Katonda naye kyensinga ddala okwebaza kundokola ebyamagero bino byonna bye ngenda okwogera mu kaseera kano okubituukako. Oba ekintu ky'onyumiza omuntu wabanga si mukkiriza nnyo n'asigala nga takkiriza naye nga bwe nze mbagamba nti njagenda nko n'abatono ababa bakkiriza nkitwala nti be abawuliriza Mukama era nga bamukkirizaamu. Abamuwakanya bangi ate tulina kyabakolera. Mukama ebbanga line ttone nnyo yetwogera ku bbanga kikati nakomawo Desemba nga 3. Mukama ankoze obulungi obutagambika okuva nakomawo emyezi egyo nga gigenda owera enkya siina sande gye nali misinze nsabira ddala era natandise okulowoozesa abalambu kirabika ndi mwonoonyi nnyo mbw aboonoonyi be basinga okusaba ngu tebagwa mmisa ne kajjumira nako naye ngamba bwe kiba kityo kati nze kambeere mu bano abasabye ennyo naye nga ate bo si boonoonyi. Naye omusumba antwala wendi ali Kagoma awo Maganjo. Okugenda kwange eyo Mukama ennyumba eyo yaginfunira. Nane neebuuza lwaki abanfunidde eno etalina masannyalaze. Wakubadde ssente zibadde entono ez'enju eyo naye gye ziri ate nga zirina naki. Naye mbadde nkyalina okugezesebwa kwalina okumpisaamu okukakasa okulaba nti nnywerera mu butuukirivu obutayuuzibwa. Nti buli mbeera yonna singa enajja nsigale nga nsabire so si kwesalirawo ku lwange. Ekigendererwa kya Mukama okunsindikayo yali ayagala kungatta ku musumba oyo. Bambi omusumba oyo yali musiraamu mu kusooka era naye yalokoka nga nze bulokosi. Kati nga omusumba bamuyita Edgar Kwagala era kyaki yaffe bagiyita Glory Church International. Chacha yabamu abaji bajuwiddeko yali kawe katwe yali esumbibwa Michael musumba Michael baani bwebityo naye nga ono ye yamukuza yakulira mu chachi ye. Kati nga yagala mungateko naye nga singa nanoonya ekifo ekirala nali siina bwe nja mufuna kubanga si wattutumu. Nga ntandika kusaba ng'alangirira omwezi gwa January tuguweeyo tugusiibe ku lw'eggwanga lyaffe n'okwegayirira. Ffe nno mu kyaki tubadde tusula namu wadde nga kimenya amateeka naye nga tusulamu batono 8 ku 5 6 bwe tutyo. Era lumu mba ndi awo nfuna obubaka mu kirooto ng'abasirikale batulumbye ekiro era nga balina n'emmundu ne bwetoola akafo konna terwalwa. Zaali saawo nga 5 twakeeso ga kyaki bwe tuti baali baleka baabatemyako dda nti waliwo abasula mu kyaki nga batusalako n'emmundu zaako. Naye Mukama yandaga we baali batusazeeko nali mpita Yesu nali njogera kigambo kimu Yesu tuyambe we bityo. Sirikale bajja ne basalako kyaki ne batubuuza mwe mutamanyi nti overnight zikirizibwa.
omu ye yavaayo n'anyonyolagana nti tetuleekaanirawo tusabira buli omu waali naye tuli mu kwegayira ku lwa ggwanga. Abasirikale baali balungi ne batuwuliriza era tebalina kye baatukola. Kale omusumba oyo n'alangirira ng'agamba bw'ati, ninako obujulizi Katonda bwandaga obugenda obaawo mu kiseera ekitali kyawala. Omusajja oyo amafuta ge mu butuufu tuweereza amafuta ge gamu. Nga ndaba omuntu omu ku mmwe agenda kuvaayo n'obujulizi ng'alangirira nti afunye ekyapa ky'ettaka. Bwe yakyogera bw'ati nze ne nkibakira mu bbanga ne ŋŋamba nkitwala mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu. N'obaka ekyapa. Nakibakirawo awo. Nesimaba waliwo omulala yakikola naye nze obujulizi mbweweerako mu ngeri gye mba nabukola ki nabukozesa. Kati nawanika n'omukono ne nnyimirira ne ŋŋamba ekyo kyange. Nempaga bonna ne bakyuka ne bantunuulira nga tebantegeera. Nina obuvumu bwenjolesa wadde nakatuuka mu kifo kipya temumanyi nze mba saagala mwekumanyi. Nfa nnyo Katonda ali mu kifo ekyo y'aba asooka okukola ki okunyimusa nammwe mumanyi. Munaaye tusiibye tusabye kukakana twamazeeko omwezi. Nga tumalako omwezi eyo Sande esembyewo gye twakavaamu kati. Olunaku lwali lwa mukaaga. Nenkyalira mukwano gwange ali awo Nansana bamuyita Maama Asima. Maama Akira. Yannyambako nga ndi Dubai. Nali nfunyeyo obugoye. Mama yampaayo obugoye mu kiyumba mwe nasookera. Navaawo bubi naye teyabunzigyako. Kati ne bufuuka obw'omwana wange. Kati mu kuwanjaga okudda olw'okuba nali njagala nnyo ssente za tikiti nga zibuze. Omukyala oyo atunda ngoye z'abaana. Ne mbukuba ebifaananyi ne mbumuweereza ne mugamba bubaleemu ssente z'olaba ezibugyamu ozimpe gw'otunda engoye empya n'enkadde nsonda kukomawo. Bambi yakkiriza. Nansindikira emitwalo 3. Era olwadda olwava ku kyaki engeri gyaliwo Nansana naye ne muwa obugoye. Kati ampita mulabeko. Naye aŋŋamba ebintu sitole yo ku YouTube njiraba weebale wadde akyali musiraamu naye weebale obuvumu obwo. Ŋŋendayo mukyalira. Omusajja amuvuga amaze mu bufumbo myaka 9. Alina owa booda wamukola ki? Amuyita nzizeeka mu ssaawa y'okusiibuligana. Owa booda oyo bwe yajja yasanga tukyanyumya waakolera. Kati n'asangawo omusajja gw'amanyi. Ne banyumya emboozi nga bya ttaka. Ngenda ofuluma mu dduuka omulinnya nga bamaliriza naye ng'emboozi njiwuliddeko. Tuvuga amugamba mutwale bulungi tomusuula. Nti oke tweyanziza. Omwami mubuuza emboozi gye mbadde munyumyako ey'ettaka njiguddemu naye neetonda okubuuza ebitankwatako. Nnyinza okugimanyaako katini bwe kiba nga kyetaagisa. N'aŋŋamba kituufu nina akataka k'entunda ate si kaseera. Naye saagala kaguza muntu gwe simanyi kuba nninganga agenda omuwa obuwi. Kati kijja kunsanyusa nnyo nkaguza omuntu gwe mmanyi mu ngeri nga bwe ndabanga bwe ngenda okkamuwa. Kindeetera okubanga mujjukira naye anzijukire. Ngamba nsobola okufuuka omuntu gw'omanyi wadde tetumanyiganye ebbanga ddene kuba nkumanyi ng'avuga omukyala mukwano gwange naye nga nange wali onvuzeeko. Ng'omwami agamba obanga oli mukyalawo mukwano gw'oyo omukyala emyaka gye muvugidde 9 kati mba nkumanyi. Akataka k'entunda kali 3 ngenda nakagula akakadde kamu kitundu ebiseera mwe nakagulira naye ngenda kaguza akakadde kamu emitwalo 3. Konze olinnyisa ossa wansi kati olwo gwe n'ofunira wa. Naŋŋanga bwe nagambye nti nkatunda naye nga mu ngeri ekagaba. Nina okusoomoozebwa Katonda kwe yampisaamu nafuna accident ne mmala wansi emyaka 2 nga sikola. Abantu banzijanjaba mu ngeri gye nali sisuubira. Kati nina okubaako ekintu kye nkolera Mukama mu ngeri eno nga bwe njagala nkikole. Nange mwebaze emyaka 2 gye nabeerawo nambeererawo. Akataka ako ngenda kaguza ezo ssente tofaayo banfunyeeko oba nfiiriddwa. Ne mubuuza onsudiya oba byoyogera bya ddala. Naŋŋamba bituufu. Nabuliranga oba sitegeera bwe nja kunnyonnyola naye saakikkiriza naye ng'ate muli mpulira Mukama ŋŋamba kituufu. Ne mugamba ogenda kumpa ennaku ezi ontwala akataka gye kali. Nakkiriza.
bwantuuseeka mu kwawukana naye nga sinnayingira na mu nju nakwata essimu yange eno nenteekako kwaliko data nali nakozesa Freak Friday ng'akyaliko ku Lwomukaaga nembaako omwami yaŋŋambye muyite anko ali Switzerland gwe nasooka oweereza audio nemugaa kojja wange waliwo atunda akataka naye mukama akindaze nga nzikiriza nti katuufu naye sente z'akatunda mpulira nga nze nzisobola naye ate siziina naye olw'okuba wansindiikirayo ko $100 sente ezo ezizo saaziryako wadde 1,000 era olw'ataano lwa Uganda bwe nazijjaayo nafukamira nenziteeka mu maaso ga mukama nga zirina mu bayibuli muno era nenziterekamu nemugamba mukama sente zino nzirangiriddeko ekyapa ky'ennyumba gye ŋŋenda oggula kegutonye kegwake kansiibe kansule sigenda lya sente zino paka nga zeegasseeko eziweza omuwendo okutuukiriza kiri kyenkusabye ate nzikiriza nti ogenda kikola nenzingako bayibo yange nenjiteeka weebeera $100 zange 1,000 kati nemuweza kodiyo naga muwala ekyo ekintu nga kirungi teyakomaawo ŋŋenda okuzuukuka enkeera ku makya nga yampeereza akakadde kamu mu $18,000 banna nasanyuka nakaaba kyensobola okugamba kozi si wa Luganda lwange naye bambi yansanyusa nenonya bwe mwebaza nembulwa naŋŋamba bireke tonneebaza waliwo ekikuyitirirako ebiseera nabeera mu byensi nafuna sente nyingi naye saafunako mwoyo w'amagezi kubaako wadde akataka wengula naye mmala kulaba nti nzadde wentegeera value eri mu ttaka ntosobola kukuuma bulamu bwo bwonna ng'opangisa n'olowooza nti olina obulamu obulungi buli w'ozaala omwana oyo abaako byakutuma omukolera nga talina bisangewo kati ng'owange bwe mutunuulira bwe kidda ku sayidi yaffe abazaala mu basajja abalina abakazi already olaba ng'eyamuzaala wekka nga tomanyi na kumanya oba gye wamuzaala alinayo omugabo kati n'obeerawo ng'omutunuulira weebuuza singa ofiira awo kubanga ekyo tteeka tewali agenda kisimattuka ye ogenda kuba omuleseewa kuba naawe bakadde bo owuwo bwe yafa talina bwe yakuleka kati nga naye ogenda mukola ekintu kyekimu nasanyuka nenkubira omusajja oyo eggulo nasobodde okugenda osasula akataka ako era ekyapa kyako endagaano yaako ne bagimpandiikira nga kino mwe yagulira then ne batuwandiikira akantu kano kakwate kubanga abantu abasinga balowooza nti bino bibeera byakulimba bulimba ensonga lwaki abamu bagamba firimu si firimu ndowooza okakutaawo bulungi kuno kweyagulira kweyagulira yes okay eno endagaano kwe twakoledde wa chairman ndowooza okalaba okay kati eno just photocopy yaayo okubanga okwerinda so mumbeera eyo kali luddawa kali wano oyita Wakiso n'ogenda awe Namusera so baŋŋambye ekkuba eryo mbu waliyo kyaki ya Pasita Bugembe ey'okubiri simanyi naye baŋŋambye ogamba kuba erigenda wa Pasita Bugembe ku kyaki kati kwe nafunidde eddala ate nange omukisa yes so mu Wakiso kumpi nnyo abo bagamba batya ettendo lidde eri Mukama tiwa n'ettendo nkikuddiza gwali waggulu nga mpisa mwana wo Yesu Kristo Katonda omulamu nze gwolaba ndi landiroodiwa simanyi olinze kuzimba ŋŋenda era kuzimba bwe kibanga ow'okuzimba kyekyabadde ekizibu kale ate oyinza kufunawo otya okuzimba ne kulema tekusobola so kojja wange gwe sigenda kwatula mannya era nagalese lwa nsonga abantu abo bambi tebaagala boogera mannya balina families eno gye baava ab'eŋŋanda baba bangi ate we bagenda eyo babasuubira okuba nti bagenda omumala ebizibu byabwe byonna obukojja n'ekika kyabwe n'ab'emikwano bonna
ne gye bawasaako ne bigaana basigala babagamba babo bayambe muki mu mbeera ezigaanyi oba tosobola kuba balina obulamu mwe bayita nabo obwabwe nga buzibu kati kojango West Zealand esaala ngisabidde mu lujjudde lw'ensi nga nkusabira omukisa okuva eri Katonda agaba omukisa ogutaliiko buyinike nkusabidde obuwangaazi eri obulamu bwo n'ezzadde lyo lyonna wamu n'abantu abakwetoolodde nkusabidde oleme kufa nga tolokose saalyagadde kubeera mu ggulu eyo kweyagalirayo nzekka n'abalala oba oli awo benna abasobodde nakufuna mukisa kusinkana ng'ate ggwe kojja wange oli mu geyeena kuba sijja sobola kununulirayo nga tumaze ova ku nsi so kojja kyowankoledde nga bwewangambye soogererako bingi wasanyusizza omutima gwange nja sigala nga nyimirira wamu naawe mu ssaala ebbanga ly'obulamu bwange bwonna Katonda lyangeredde kyokka ekyo tekitegeeza nti kojja gwe wekka eyannyambye wakubadde nti wasussizza abantu bannyambye nze gwolaba nze kati nsula mu nnyumba y'amasannyalaze ebyamagero bigenze ne bintomera kino kita kino kikwata bwentyo abantu bansondera ssente waliwo omukyala ali Take era naye sijja mwogera yampeeza emitwalo 34 waliwo omukyala mami ali London yali ayagala kyusa obulamu bwange bwonna okuva ku A paka ku Z era naŋŋamba simwogera tebaagala boogera naŋŋamba ngenda kuteeka mu nnyumba erimu amasannyalaze ate ogende mu dduuka waliwo edduuka lyendagira mu kibuga ojjemu engoye zonna z'oyagala ngenda zisasula wamu n'omwana wo n'engatto nkusibise n'enviiri ne mugamba ddamu olabe bulungi enviiri zo sirina sijja sola zisiba kolera office mu kibuga oba wantu wonna ofuna address ng'abantu bakusanga awo nina ettaka ddene nnyo lirina gye liri sijja kwogerayo ngenda kuzimbirako church otandika osinkanira abantu ba Mukama kati nengenda olaba nga byonna abimpadde abimazeeyo ate omulundi gumu era twakaabirako ku simu nze naye alina sitole ye naye ekwasa ennaku naye ne mugamba we bunaakeerera Katonda gwe nsinza nga maze omuwa okwebuuza kwange n'okusaba oba nzikiriza era nkuddemu naye Mukama bwe namubuuza ate yagaana kirimu kyakuyiga ki bw'obanga oyagala obulamu obulungi bantu ba Mukama mwenna abandaba kati kino mukiwulirize bulungi singa malo kyogera n'obaya nga tokitegedde nkusaba oddemu zzeeko mabega katini okiddemu okiwulire osobola okitegeera obulamu obulungi obweyagaza obutaliimu kweraliikiriza bw'obanga bw'oyagala olina okugoberera ebintu bino wammanga tokkirizanga obulamu okukyuka omulundi ogumu obwo tebuba bulamu bweyagaza ogenda kukoleramu ensobi nnyingi olw'okubanga oyaggayagga tugeze nga nze kale bwe mbadde mu mbeera y'okuba nti mbeddeko ne mu nnyumba ng'essimu okyaginga ate buli lunaku kikooya ate nga si kuba neighbor kwoli kuba nabo tebalina amasannyalaze ng'olina nnoonya wantu walako gy'otwala ate n'oddayo n'ogikola ki oginoni bantu ba Mukama Katonda tuba tumwanjulira ensonga zaffe tumuwengeemu emu bw'amala ng'ogikola oyanjule n'ey'okubiri paka gy'onaakoma naye bw'ozuulanga nti mu ebyo by'omusaba ate tabikuwadde ggwe nga w'obyagala mwebaze nga bwebaza aba akubye ettooki kuba ye kamera ye era bakungulu ne munda ng'alaba ky'osaba kigenda kukuleetera obuzibu oba oli awo bukuviira okuva ku kkubo oserere ogwe mu mpompogoma kitegeeza ki essaawa zino ntambuza bigere siina mmotoka n'alibadde omu ku abo abazeegomba kubanga buli omu yali kyagadde naye antunuulira n'andaba nti ku malala g'oyina nga toyina mmotoka singa bukya ate n'enjikuwa abantu obadde ogakolerako mu ngeri y'okubavuma ng'otambuza bigere nga bo bw'onaagigula togenda batomera butomezi bw'amala obbirabanga ky'ogenda okukola because twali tubirabyeko oli agamba nkutomera n'enkusasula kati neweebuuza obwongo bw'omuntu bw'atyo bw'oba ontomedde n'onsasula olwo ne kijjawo obuvune buntaddeko oba obulema tugeze oba kale n'okufa sente zompadde oba oziwadde kusanyusa nze oba basigaddewo kati bakwano natomerwa ekyamagero ekyo naye kyali kyakugezesebwa ti singa seebuuza Mukama
omukyalo oyo ne muleka n'akyusa obulamu bwange nga mu ngeri yonna gye because yangamba n'emmotoka ogenda kuvuga nyagala baddemu bakulabe buli muntu yeebuuze ne mugamba ekyo kirungi naye nze omukisa gwe nnina sikyalina kyenkola nga soose kubuuza Katonda kyokka ne bwe mba nkyagadde ntya bwandaga nno ebeera nno. Akulaga atya kuba nze ndabanga gwe yasubwa nze mu kulaba okwange kubanga olyampa buli kimu kyonna kye neetaaga ate lwaki muvaamu ate ne Mukama ndowooza batugamba omukisa gujja lumu kaba omukisa gugwo guzze ate ngudduse nze mba ndabanga gw'ate aba yeetomezza. Ndaba eyiyo gwe mu kusaba kwo Katonda akulaga atyawo n'agamba nti eyo togendayo. Kati okusaba kwange okusookera ddala kuddako amabega katini ennyumba y'amasannyalaze mwe naakava kuba navuddemu ku Sande etali y'amasannyalaze eri gye nasookeddemu namusaba because nali ngenda kubeera eyo Luweero naye ne mugamba nga sinnagenda nkusaba ondage Mukama gy'onjagaliza ggwe okuba nasula na muloogi nsobola okulindirira obubaka obwo wabula yannyamba tekyatwala nnaku 2 nali neebase nga ndaba ndi mu kifo ndi wakati w'abakyala 2 nga mbagamba noonya wembeera siinaawo naye njagala kufunawo mbeerewo kati mu kifo mwe nali mpangisiza kaloogi we nasula n'omwana mwalimu omuvubuka gwe mmanyayo kyamu nkoko kati nga ngambye ekikutwala mu kyalo eruweero because yewaabwe nali ngenzeeyo mwebuuzaako ambuyire eruweero nkomawa bwe baba kubeerayo muno mwendi mu katundu kano Kagoma Maganjo ennyumba za munno nga siza bbeeyi tusobola ofuna akayumba konna ate ng'ojja kasobola kane mugamba ntwalaako kwobwo obwalayisi ennyumba gye yantwalako mbadde nsula wakati w'abakyala wano ne wano nga mbali wakati yali amaze okundaga olwedde wayagala mbeeri ekyo ne kiggwa. Ekibuuzo ekirala ennyumba gye nagenzemu ey'amasannyalaze nabadde nnina ebyalo okuli Ndejje okuli Bulenga n'okuli ekyalo ekirala kyabaddewo ye maama Namasuba nga njagala nfuneko ku ebyo kimu gye mba mbeera naye ne mugamba Mukama ku bitundu ebyo kuba byonna mbimanyi mbaako akabonero kondaga mu kifo ekyo nja tegeera nti kati kano kali eno gye mba ngenda nnoonye ennyumba kubanga owanzikiriza okubeera mu nnyumba erimu ki amasannyalaze. Bwe neebase nalabye omuwala nkulembedde mu maaso nga ntwala okundaga amayumba bwe nazuukuse ne bampa bulooka alina okunoonya ennyumba ne mukubira nanvugisa amafuta ku booda gaabwe ne tugendayo ne mukubira nagaana okukwata kati mu kifo ekyo kyennyini ne ŋŋamba waliyo omuwala gwe twanywanga naye omwenge kamubuuza oba akyaliyo bwe namukubire naŋŋamba nze sivanga yaluddeyo nnyo bakati emyaka ali mu 10 kati naŋŋamba onoonya nju tolaba bulooka konzayo lwaki ngenda kufunira enju ennungi nga ngenda ewuwe gwe yali era wakyali ye yabadde ankulembera nga mugoberera era ye yanfunidde ennyumba kati Katonda ayogera bwekimukwatako kumugumiikiriza n'olinda okusaba kwo bwakuddamu era bwe nalabye ng'omuwala yankulembedde okufuna ennyumba ng'oyedde Katonda yabadde yakindaze nadde nina kusasula busasuzi. So nga tuwumbawumba omukyalo oyo eyali akutaddemu buli kimu gwe bwe wagenda okusaba Mukama walabira ddala nga akutwala mu bya sitaani? Kati mu kusooka kiyinza okuba nze ku lwange because yali Katonda tamuva mu kamwa naye tekitegeeza nti bonna aboogera Yesu gwe babeera bayita. Waye yali agambye n'okuzimba kyaki? Yalina ekirooto kye yaŋŋamba kale Katonda azze akimulaga kati emyaka giri 10 ng'amulaga azimbye kyaki eyo naye omuntu wogibeeramu gisumba gw'abaleeta n'abakola ki so bwe yandaba nandabako emmunyeenye yeyaka nandabako amafuta ga Katonda ne kimwetera okulowooza oba nze bulijjo gwalinda okumala ebbanga eryo bambi ekirowoozo kye ayinza okusobola okuba omutuufu naye ate nze Katonda bwe yali andaga yali akiteese nga katego kulaba oba naapakuka nkole ebyange nga simwebuuzizaako kubanga okubalabulamu katini bannabbi ab'obulimba bangi ate bakyeyongera kyokka bwe nadde mbuuza Mukama andage kye mba nkolera abantu be kubanga kati nina bangi ab'okusabira
nfunye Katonda ngasseeko abantu mu mawanga kati kanjitwale kumpi gonna because buli omu abalina ensi mu America, London, Turkey, ludda wa buli omu akugamba ndieno bwe bityo Germany, South Korea, buli omu agamba gyali ne bano bakadama bannange mwe mbasaamu nnyo ekitiibwa kuba mwe nava nti nensoka nempulira ebizibu by'abantu bye balina nanyamba kweri abantu nga balina ebizibu kati babimpa mbibasabire Mukama ne mubuuza abantu b'oyagala mbakolere ki kubanga mu butuufu ebizibu byo bingi ate bonna baagala babirabeko nga bikoze eki biweddewo nalabye nga Mukama andaga okuyigiriza abantu okwesabira nga nange bwe neesabira tewali yansabira